Wona osinze okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olwaleero nkubuuzako nti osiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwaziza n'okusoomozebwa okulala. Asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Kansaasani Nsubuga wa Buganda First agenda kubuuzaako tutandike okwogera ebigambo. Kansa obuuza abantu. Abatulaba mbalamusizza era ne mbayaniriza ku pulogulaamu eno. Abalina ebizibu ebyenjawulo tubasaasirako nnyo, abalina ebirungi bye mufunye ne twebaza Katonda. Embeera etambula mu ggwanga, abantu balina ebibasoomoza bingi. Maama Becky nkulamusizza mulwadde ennaku zino embeera ennungi wa Buganda First naye Buganda First yandisappointing mulwadde nnyo. Maama Debula nkulamusizzaako nnyo. Maama Debula naye mulwadde taata we mulwadde, embeera yembi nnyo ddala naye tukusaasirako nnyo bambi. Tusaba Mukama Katonda asuuse taata. Ababadde mu Christmas nga mwagiseemu bulungi nammwe Mukama yebaze Katonda. Abafunye ebizibu ebyenjawulo nalabye abantu 7 nga bafiira mu kabenje. Ate nga taata yennyini yabadde avuga era yavuddeko akabenje kano. Nze ndowooza yadde akola kya overtaking. Yadde akola overtaking ng'ayise emmotoka zadde nga 7 zonna ng'aziyise omulundi gumu. Alaka kabejja abadde kabejja mu kuvuga. Ebyo emmotoka tebiriko kabejja. Nese kirungi kuyisa. Ndowooza bakyo kyovuga ekyo. Concentrate. Ye emmotoka kanso. Taata yavuddeko akabenje. Kitegeeza yadde ayisiza mu koona. Yadde ayisiza mu koona. Abantu ne bafa. 7 family yonna yazikidde rumu, maama taata abaana bonna ne bazikira rumu. Ne muganda w'omusajja mwademu n'omukozi. Taata yafudde. Taata w'omusajja yadavuga. Naye yafudde Cesar. Naye yabaddemu. Pressure zamukubye n'afa nga bamubikidde omwana we. Yabadde olwedde ali ku kitanda nga mulwadde muzeeye obulwadde bumubala embiriizi naye pressure zamukubye. So tubasaasira nnyo family eyo naye tukubiriza abantu ovuge bulungi, otisa abaana ne mukyala wo otegedde mwenna muweddeyo notandika okuvuga mu ngeri eri ridiculous bwetyo. Ndowooza sigala muleni. Lwaki obeera oyisa mu sigala muleni yo bw'oba oyisa ky'oba olaba nti mugoberere maakeze zibeera mu luguudo. Beera mu yiyo. Olaba nga wakati mu luguudo mulimu kayero kokka nga tekeesazeemu buntu bwe buti. Kitegeeza tokkirizibwa kuyisizaawo. Nga basinga tebamanyi bubonero ky'oba olaba bakola nnyo accident. Kituufu obubonero bw'okunguuda basaala tukugoberera. Yes. Bw'olaba akantu ako tekeesazeemu toyisa. Tokkirizibwa kuyisa. Bw'oba oyagadde kuyisa mu ngeri ya kibulimanya oba okikoze mumenyi w'amateeka naye sooka olengere kyobola nti akantu ako we kabeera either maaso wabayo ekkoona oba wabaawo hampusi ennene nga bw'oba oyisiza n'odduka osobola ogikuba ali nayo nekubirako akasaini bubeerawo nti hampu ahead nga kasaini akakulaga ka ampu naye tetubigoberera naye akulaga nti awo speed limit 5 naye omuyeeye n'alinnya 8. So ebintu ebyo si birungi. Tusaasira family eyo. Netu basaasira abooluganda abako n'ab'emikwano era n'abagenzi ne tubasabira Mukama abawumuze mirembe. Waliwo omukyala eyafiiriddwa omwana we. Omwana abadde asomera ku Naalya SS Lugazi campus. Omwana ono baamugoba ku ssomero n'akomawo ewaka. Kakati bwe akomawo ewaka kitaawe mbu n'agamba omwana ebyo biseera byaddi wiiki ng'emu eyise. Wiki ng'emu eyise wali ku ssomero? Nedda. Wiki ng'emu eyise we baazudde omulambo. Naye omwana ye yabula wali nga banaatera okuwummula. Baamugoba adde ewaka. Akole ki? Fiizi. Era kitaawe n'agenda n'amunona n'amukomyawo. Kati omwana lunaku z'okuddayo nga zituuse taata akasente akafunye asasudde. Omwana agamba maama we nti taata yaŋŋambye musange ku ofiisi antwale kuki kusomero mwana muwala mu myaka 14. Kakati mama namugaa tewali buzibu saawe zinawera omusanvu linnya boda ekutwalewa ku ofiisi taata mukoleki wayitawo essaawa nga 4 taata akubira maama amugaa nti gamba Merisa omwana bamuyita Merisa yeteeketeeke nziye mutwale ku ssomero nti ate ebyawo omwana yavudde dda wano saawa mmeka 7 nti ajja ku ssomero ne batandikirawo okunoonya omwana n'abula. Omwana ne banoonya mbu baba bali awo ne wabaawo abasindikira ekifaananyi. Asindika ekifaananyi baakiteeka ku social media kwe baakirabira. Bagenda okulanga omwana alinga owaabwe. Mbu naye omulambo poliisi y'e Naggalama yali yaguzuula.
batuuka eNaggalama bwe yaguzuula mu swamp mu kitoogo gye baagusuula ng'omwana asaliddwako enviiri zonna uniform yali mu uniform nga badge bazikuddeko ez'essomero zo baazisikako naye n'asigala mu uniform face yonna ne bagikuba yonna omwana omuto bw'atyo abatemu ne bakuba face yonna so omwana oyo ne bamutwala ate ab'eNaggalama omulambo ne bagutwala ate mu ddwaliro ly'e Kayunga neti babako nayo balanga wonna nti oba omwana tumusanze mu uniform y'essomero efaanana bweti ne bweti ate nga poliisi erina emikutu gyayo kwerangira ebintu byayo ndabeeranga n'ababuze ti omwana bw'ati yabula so poliisi nayo nekola obulagajjavu omwana oyo ne bamutwala e Kayunga mu ddwaliro ne bamutwala ne Mulimbo ne bamuziika n'emirambo emirala okitegedde so abazadde bagenda ku ddwaliro eNaggalama bagamba omufaali Kayunga okutuuka e Kayunga nti twamuziika dda ali Mulimbo y'eddwaliro kati obulagajjavu poliisi bwe yakozesa bwongera okuleeta ebibuuzo ku nfa y'omwana ono ngeri gye yafaamu mwe muba mwamuzuula mu kitoogo omwana ali mu uniform lwaki temwalanga bamuzuula amaze n'okuvunda nga afudde nga face kale nga tanavunda naye nga face bali bagikubye okitegeera naye bwe bamuzuulira wonna poliisi we yali erina omukubira ekifaananyi neemuteekayo ku mikutu gyayo ne bajja ne balanga n'okulanga babeera ne press conference buli wiiki okitegeera buli Monday poliisi eba ne press conference enaggulu omwogezi wa poliisi nga nnyonnyola eno twafunye keesi bweziti eno twafunye bweziti naye poliisi y'eNaggalama naye tabaako kyekola ku nfa y'omwana ono bannange okunoonyereza ku mwana ono poliisi ekyanoonyereza nalayo omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawalanga agamba bakyanoonyereza ab'essomero tebajja na mu kuziika wadde okubagiza kwegamba ab'essomero bo bamanyi omwana ki omwana oyo bakimanyi nti yafa bano bababikira n'ebintu ne bagenda ne babikimayo ku ssomero eby'omwana naye essomero teryasindika wadde n'omuntu n'omu ajaziike ku lw'essomero omwana abaddeyo emyaka gyonna ng'abawa ne fees bulungi so obulagajjavu obwo bungi naye njagala mama w'omwana ono ankubire ku ssimu 0702939623 mama w'omwana ankubira ku ssimu twongere okulaba nga tunoonyereza okulaba nti omwana ono Melissa afuna obwenkanya ku nfa gye yafaamu etali nnungi enfa ey'ennyamiza enfa etiisa naye ne poliisi obulagajjavu abakola obulagajjavu poliisi naye tubuulire yalina omukono mu kino lwaki kino kyali bwe kiti poliisi omanyi nti poliisi teyakola na lipooti yonna ku mwana nti oba omwana twamusanga wano wabula bwe baatuuka ne bagamba twamusanze eri mu kitoogo omulambo twagututte Kayunga kubanga poliisi bo bagugwako batya abapoliisi anti teyakola lipooti ku nsonga eyo yegamba twagusanga mu kitoogo bali bakola gundi zaabwe naye muba mulina okukola lipooti nga poliisi ogamba bagujjawa mbu mu kitoogo kye y'eNaggalama eyo ne bagutwala e Kayunga Naggalama kiriwa ate kiri wano enakifuma wano poliisi y'eNaggalama wano we bajja eri mukono eyo mukono district mukono talina ddwaliro osobola eyo constituency ya Mulima Mayuni ndowooza Mulima Mayuni wetaba ya Mulima Mayuni ebeerayo yasimbwa Naggalama ali awo poliisi y'eNaggalama ojjukira Dr. Besigye babadde nga bamutwalayo nnyaabo so poliisi eyo teyakola lipooti kulaga nti oba omulambo twagusanze wano n'egiwa abazadde eddwaliro teryakola postmortem ate bamala kujjayo omulambo eri gye baguziise Mulimbo ne baguleeta emulago n'eryoka ekola postmortem baguziikula abazadde ne bajja ne baguleeta emulago badde mubaziike bulungi omwana kubanga omulambo bagusanga ku mirambo emirala bamuziika Kirindi Mulimbo y'eddwaliro ly'e Kayunga kati erimu y'okutwala omulambo mu ddwaliro teyali yakola postmortem ati kati kyetwebuuza ddwaliro bwe lituuka lyali musindika busindisi Mulimbo waliyo emirambo nga 8 wansi kati omwana ye gwe basanga kungulu bamusudde ku mirambo emirala bayiyeeko ettaka okitegeera so abazadde b'omwana ono balina okufuna obwenkanya poliisi muveeyo munoonyereze ekirala amasomero mumanye mubeere n'obuvunaanyizibwa kubanga omuzadde maama w'omwana yakubira HM namugamba nze maama wa Melissa njagala kujjayo bintu bya mwana ku ssomero anti omwana engeri gye yafa genda ku ssomero eby'omwana tebikyatukwatako genda ku ssomero oyo ne metron akuwa ebintu bye imagine bwotyo kale so osinzira byonna byokola mbane nkyagamba nti Buganda First yandisappointinga nnyo lapeero zimitwala abiri z'abalemerera oggula lapeero zijja
Lapero zijja teweeralikire Lapero zijja mulamba gwendi naye wano Lapero zijja ate ekirungi oli ne president emirimu gitambula bulungi mu Buganda first lwakuba nti tulinawo obwo obuzibuzibu nga bwe ngambye nti tulina abalwadde Mama Debulo oyo omanyi mpaji luwaganya mu Buganda mu byensimbi naye bw'abeera nga alinamu ebizibuzibu naffe kitukosa naffe kitukosa era ngenda kumukyalirako ndowooza wiiki ejja ndabe ku taata n'embeera gy'alimu ate twongere n'okulaba tumugumya muganda wange Kaddu naye alina omwana mulwadde nnyo Kaddu omumanyi mukwano gw'oli emukono omwana we mulwadde nnyo ali ku kitanda awo emukono naye tumusabire bambi tulabe ng'embeera ye naye etereera akalulu kagenda mu maaso sewo mukama wange nanje atugenderere mukono gwennyini nalabye Nambozi bakireke ng'agamba nti abapoliisi abo mubalaba 10 abalina emmundu omu yalina amasasi era musobola bambala ng'alaga nti temulina kutya nnyo temulina kuba nnyo batiitiizi okitegeera tutandikire awo kakati era mu ngeri y'emu emukono eyo nalabyeyo abawagizi abakubaganye katono battingane aba Namboze n'aba Anifa nti Namboze yasindise bakifeesi ne bakuba abawagizi ba Anifa omanyi Namboze bamutwala kaguddeyo emukono embeera gy'alimu mbinyemu byonna byali mu kwogera yeekangabiriza Namboze naye ebyo byayogera byabwewusa bintu byakwagala kunoonya kalulu kwagala kufunirako kalulu naye tewali kyamaanyi naye akimanyi tewali kyamaanyi kye basobola kukola kuba Namboze yeye yennyini tasobola na kujja ku kkubo nga bwe yali azzeeko ddi naye yennyini mutiitiizi bwe bakwata 221 ne bagaba omusango bagugjeewo Owunyidolo bagutadde mu kooti y'abantu nga saalabako Namboze ng'agamba nti emukono kati kooti y'abantu ketandikire wano egusale okitegedde so abo tebalina nnyo makulu kyobalaba nakugamba nti sisitimu eno gye tulimu eya President Museveni kati abo banamboze bateekawo nga era abaguumaaza obuguumaaza bakiguumaaza babeerewo etoggo eyo President wa Togo nabaddeko etoggo ennaku ntono eziyise famire emu taata n'omwana bakafuga Togo emyaka 58 President General Eyadema Nasingibbe yafiira mu ntebe 25 yabafuga okuva 67 n'afa 25 ng'ali mu ntebe Faulu Nasingibbe mutabani we n'akwatamu up to date nakati yakyatwaza lwaki kubanga bali bazimba system yaabwe nga system eyo eganyula bo ng'abantu era ne bateeka obukundi bonna mu bintu ebyenjawulo bitongole ebyenjawulo bonna nga bufevalinga bo kyobola abantu bano babeerawo kakati amasasi tegawera bano batono ate nkya kalonde kabanje kakuume simanyi bwe kakulema simanyi bagamba batya kabanje kakuume simanyi bwe kakulema kalonde Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Kubanga system yo yakulaga n'ekuteerawo nti bona agende wa byabakama ojja kusangayo waabwe
mu electoral commission bona agenda mu police wa IGP ojja kusanga byakagaba waabwe bona agende wa CDF ajja kugamba gwe togeza no linya ku polling station kaine rugaba mu waabwe bona agenda mu court owinyi dolo nayambala bulunje majo wegena atula waabwe okitegedde kati system yonna eba yaabwe nebona agenda mu parliament oga nti speaker lagira government iretewa na mateeka g'ebyokulonda nga court bwe yagamba ne speaker waabwe ne wanavaawo omumyuka wetayebwa naye waabwe kati ogenda kutuuka nga system tekufevalinga okitegedde era abali mu system abo bagezeako n'okubikkirira ebyandibadde ebikyamu ebiri mu system Chobola banti osanga omubaka wa parliament nga minister nga Namboze nga gundi bwe wamulabye honorable Nabakoba n'atuula wali mu State House na Kasero n'asomera president Museveni report ey'obufere mu Buganda wano ku Kibbattaka naga nti twakutte bilioni 2.8 ne tuziririra bannanyini ttaka era mu Buganda temukyali Kibbattaka naye nga president buli watuuka basooka kumugamba nga bwe bababbako ettaka lyabwe bwagende Nakaseke byebyo bwagenda eruwero byebyo bwagenda Emitiana bwe batyo bwe yagenda Ekyankwanzi byebyo bwe yagenda Egomba byebyo naye nga ye Nabakoba amulaga nti kiri bulungi tewali muntu gwe bagoba ku ttaka twabalirira bilioni 2.8 agisomera president atudde wali Nabakoba ali wano naye nga report gyamusomera yonna ya bufere naye olw'okuba akimanyi nti tewali kigenda mukolebwako agenda maso n'okusoma era president yatuse n'okumubuuza nti naye ebyo byoyogera mulimu n'ebyebunyolo nga naye yeewuunya okulaba nti bilioni 2.8 ziriiridde abantu naye nga buli watuuka bakabattaka mu Buganda gundi n'amugamba Nabaka nti byenkugambye by'Egomba Mitiana Luwero Bende naye nga eyo yonna president atuuseyo nga abantu bakaba bukaabi kati ne weebuuza gwe report gy'osoma era singa nze nabadde president nga nze president singa Nabakoba musibe kati ate lwaki kubanga nandibadde nsooka ne mugamba nti nga tonnasoma bilioni 2.8 zewaliyirira abantu tubuulire mwazi w'abaani ekyo mu report teyakikonyeeko twaliyirira Matiya Sekanjako n'atuwa ettaka ly'Eruweero nga liri ku kyalo bw'ekiti kwaliko abantu 2,000 ebyo teyabikonyeeko naye yo president yabimubuuzizza okitegedde kubanga ye president bajja musomera busomezi batambule bagende n'obudde taba nabwo naye gwe Matiya anajja ogambe nti nze njagala ndabe president njungulula obufere bw'abantu toyina wosobola kuyita ntoyina kubanga system ebeeye emwetoolodde system yenyini emwetoolodde yekuziyiza omuntu bukako kyobola bantu bategeka omukolo wali ekkololo Musimanyi ono commissioner w'abamakanika simanyi ne bamuteekera omukolo ne gutwala bilioni 3 commissioner w'abamakanika abera mateeka omukyalo oyo gyali nange nasose kumulabako ng'ali n'ekisa kya sitaani ono yakunamira abantu namulabye nga abasajja enkwata gye bakwata mu buzindaalo ne batuuka n'okugamba ONRM meya w'entebe akulira abamakanika yagambye sewo muzeyi nange nsaba mpeyo kamotoka nze nkulira abamakanika mu ggwanga naye bamvugira ku boda simanyi oba babugaali oba bagasse wamu bandi baba bugaali eggwanga liri mu kizibu naye nga omukolo ogwo gututte bilioni ezisoba mu 3 naye ng'oli gwe bagutegekedde ajje talina wadde akamotoka ye bamuvugira ku boda ekyemaani w'abamakanika yakulira abamakanika naye nga bano bamubiddeko ssente ze bababiddeko awo tosobola kuzibala muwenda okitegedde kuba system wetuuka nga yo ebba bubbi buli omukyala kyasanga kyakola ki buli omukyasobodde okukwata kyajjawo kubanga saawa eno Paulo B ateekwa okubanga ne mu ddwaliro yafa kuba n'amawulire tegakyamwogerako Citizen naye yamala dde okuba ebirayiro ng'ali mu ddwaliro bajja ne basoma busomi ekirayiro kye eggwanga litambula talina vice talina prime minister talina ki eggwanga weebuuze litambula litya n'eggwanga eryo kati okitegedde bali contented abalibeeramu litambula system litambula system yeeyo gye yazimba yeemukuumirawo ne waba mufu kugambye kakati kyengandi system webeera bwetyo okirabye e Burundi wabaddeyo okulonda mu mwezi ogwokutaano mwaka guno parliament y'e Burundi erimu ababaka ba parliament 10 ey'e Burundi ekibiina kya Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye president wa Burundi kyawangudde ebifo byonna 10 opposition teyafunyeeyo naye nga yebyesimbako opposition besimba
nawe bine biwera ne 12 teyafunyeyo tebagiwadde nomu bagigambye nti mu parliament twagala babakanya kati parliament yonna ya yes kati eyo parliament begenda kugasa ki abantu ne kati bote babirabye bakola nti bya kisiru ati kati kyengugamba nti bazimba system nga zigasa byo tebabiraba era ojja kusanga nga Busogo gavumenti mama Kadaga yalwadde musenyiga bamututemu agakana naye nga weebuuza nti okuleka ye yennyini system gweyamba bameka abali e Busoga abasobola okugenda mu agakana n'abasobola okugenda okwafodinga agakana n'okusala obusazi nayireeyo bajja kgenda erimbula muti jinja ewatali wadde eddagala ewatali basawo abatalina we basula ebyo tewali abigamba president bagenda bamuga nti muzeeyi kyonna buli kimu kiri bulungi tewali buzibu ensi etambula naye agenda okulaba mu results nga teri kivaayo nga results teri kivaayo naye lwaki teri kivaayo mu results somanyi kye bamugamba batubbye obulu miliyoni 2.7 naye nakitwala n'agamba nti kituufu era naye najja ku mawulire n'agamba nti biliyoni zange 2.7 mwazibba ripooti nagifuna kubanga bali bati okuswala okulaga nti eri teri kiriyo batuwangudde lwakuba abantu banyiivu kukiri ku ground kati gwe n'abakobo gy'ogamba president nti biliyoni 2.68 mwaziriya bannanyita abaawa ng'abantu bali eri mu byalo bali mu kukaaba bagoba ku ttaka enkya n'eggulu olowooza nti abantu bagenda kulonda era jjajja anaagenda okugenda mu bokisi nga talina kyalabamu nga bamugaba baatubbye so bano abali mu system olw'okuba bagirya mu ngalo oba bafaayo ne bagaa nti ebeere kankubuulire n'abakooba yabadde asoma lipooti ey'ekifere mu State House e Nakasero nga Jessica Alupa atudde wali etteeso ayise bannamawulire abaga nti n'asaseeyo biliyoni 8 wano ab'ente tugenda kubaliyirira ente zammwe ze baalya mu lutalo lwa ng'abamawulire abaga nti zo ziizino ziri wano naye n'endala zijja twakafunawo obufunyizi n'ekinaana tugira tuwa abalala Jessica Alupa agamba beeri mwe musoma lipooti ya kifere wano naye bano basoma lipooti nga tewali n'omugu baliyirira naye ng'oli abagandiza ekinaana tukifunye era enkya tutandika kakati eyo kujamulaba nti tuyina ba minister mu region yeno nga bikojogo byennyini bakibogwe tebasobola na kubaako kibayamba Buganda okitege bo ba yes buki yes naye nga ye Alupo tagenda kuba wa yes ajja kujewa president ya Muganda nti fe twagala ente zaffe ze baali tuwe sente azibawe unaita abamawulire abale naye akamwanyi kaze era tugenda kagabana bwe yabayise press conference wagirabi kitegeeza bali abantu basakira abeewaabwe yes bafaayo abeewaabwe naye kati n'abakoba yeetagana kubamba okwo oyo naye agenda emitiya n'abamulondi tebajja kulonda kubanga obufere bw'okoze emitiya n'abajja kubuuza waliiriddaani wano abantu we bagoba wano babagoba mitiya Nakasanda Mubende Kyankwanza ekibbattaka kiri eyo kati gwe waliiridde baani nandibadde president nandiwaye nga tonaakunsomera lipooti oyina be baaliyirira ntemba ina baleete wano n'ebyapa byabwe kubanga ettaka eryo land fund bwerigula erizza mu gavumenti gavumenti erigula mwe ne mutuula ku ttaka lya gavumenti kakati n'abakoba atubuulire ettaka gavumenti lye yagula yaligula ku baani era abatuddeko be baani liri ku kyalo ki okitegedde nalaba minisita Kabuye Kiwatogabye president campaign ze yazitongoleza Luweero Nakaseke n'abakoba yasoose kusoma nti Nakaseke eyo kyaggwadda naye nga n'essaawa eno Kabuye Kiwatogabye yali agamba nti ekigendo tumise n'akalulu bantu kibbattaka kubagoba ku mataka yes kati gwe waliiridde baawo naye kati gwe bw'ogamba nti kootuukirye president bino bimu toyina woyisa asobola n'okutemulanga tonatu baba kimanya nti enkyoge namusisi bakujjawo okitegedde kubanga kati zino biliyoni 2.68 zonna bazezibika bwezibisi bazimba mawoteeri bazimba naye mulowooza mugenda ebintu ebyo musobola okubiganyulwamu ng'abantu bano bali bubi omusajja yagamba ne bonafuluma ku Serena ng'omaze okulya okusi omuyala wano wabweru ajja kunyola ensi ajja kunyola kuba kankubuulire Bobi Wine yagenda e Masaka n'abagana ne bweneza 9 ku 10 system tegenda kunnangirira andi kye kituufu nenda kati bakyamugoberera ate yagambye walukaga muno 2026 agenda mutegekera by election kuba agenda fuka president amutegekera by election yawo e Busiro ajje ngomba ka parliament anti yalaba nga kiri kimukuba
kyamu kuba kati abagobereza olwokuba nti bali desperate mu mbeera gye balimu bagamba tugoberera bugobereza ekijja kyonna kyekijja kwatto kyalina kyobagamba bali awo balinga nsenene ya misana nana Malawi Peter Mutharika ya mu 2021 yesimbawo ne Kyakwera n'agamba abantu nti ekibiina kya Malawi Congress Party kya Kyakwera kye kibiina ky'omugenzi Kamuzu Banda nabaga nti ekyo ekibiina kyatulugunya bannansi wano ne kitta abantu ne kikola bikolobero nga byonna byayogera bituufu naye nga abamatiya beeyo bamuga nti ffe tetwaliwo totubuulire ebyo twagala otubuulire lwaki tetulina mirimu kale ogenda tukolera kivamu twalwana emboozi tusoka tugiteeke ku yes mwalwana ne mugguse ekyo era bwe yakomyewo emboozi eyo ng'agidibiza bazzeemu ne bamulonda twalwana abagye twalija yes mwalijja wala tubuulire ebyo naye kati ekiriwo tetwalinawo byotugamba gwe twabiwulira ku bajjajja ebyo totugamba ebyo tetuyina bye tukola tuli ku street tuzunga buzungu okitegedde kati n'abakoba abantu bali mu kubabbako ttaka oli wali oli mu kufera bantu kyenagambye nti Buganda eyina baminisita ab'ekibogwe bootalabangako nga batula eri mu cabinet ne beebaka bwebasi bamukonako bukonyi omu bwe namwogerako wano yankubira amasimu wano ate njogedde bwotyo akati naffe tuli eri tetulina bwogerero nemuga nti kati katwogeremu mba temulina bwogerero ffe katubwogere temulina bwogerero ne mubuuza abalala baminisita bayitawo okwogera waliwo gwe bagaana mu kabinenti okwogera naye boogere ki bano kati boogere ki ebyokwogera weebiri naye olw'okuba nti bakibogwe batukakanye na mutindo okuba ba minisita ojja kusanga nga Misa Kabanda tasobola kuyimirira wali na alupo nga bali mu cabinet okitegedde nga bubateeka bigatta okitegedde alupo Museveni osoka kuwuliriza alupo agenda kusinziira etteeso akunge ba MP bonna awatali kwesalamu mu kibiina abatwale nakasero bamugambe nti ffe wano kino kye twetaaga abantu baffe nte bazaalibwa nekino byebiri etteeso bamuwa olukangaga okitegedde kubanga tebajja kumulemesa kugenda alupo naye gwe ne bwogamba Misa Kabanda oba Muyingo nti naffe tulina ekiwandiiko kyaffe nga Buganda First naffe mutwale tukyanjule jjajja ategeere ebifo ebizibu yaffe mu Buganda bikolweko tebasobola kubakkiriza kati oyo aba ayagaliza kitundu kye okitegeere so kyenkugamba nti abakulembeze buli wabeera ab'ekibogwe omanyi ne mu sisitimu embi abantu basobola okufunamu aba bulijjo yes kubanga jjajja asobola okubeerawo n'akugamba nze bwe nnonda Matiya Ssekanjako nga minisita omuganda mugaana kwogera lwaki ensonga zammwe tazituusa mu kabineti n'abeerayo nga yeebase bwebase kugenda mugamba ki ajawuga nti Musa Echweru ye bw'abeera mu parliament mu kabineti yasooka okuwanika omukono okitegedde ayina ensonga zafe n'abalaalo tetukyabeetaagayo jjajja batubonyaabonyeza era ne babajjayo speed jjajja n'abagamba bagobe muwamwe bw'anaatuuka ng'abaga nti ate jjajja n'abamakanika wali agala kukusinkana bamakanika bamusisinkanye naye nga babadde bamakanika baba bagulidde ovolo wali babambasa makanika yagambye nga tegudde olubege netagongulire nga makanika talina emitwalo 15 gigulanga talina bamakanika nga balya sente ez'obufikisingira kantu awo kangu nnyo nagamba leeta emitwalo 3 mu dakiika 5 nga kuvuddeko emitwalo 2 naye talina zigulanga n'abakulira mukama waabwe talina zigula wadde kapulimo yagala jjajja nyamba booda enzita jjajja nga tukoze bubi buli kimu tunakabirira ye anti kati leka nkubuulire oli ye head of state tewali mutawaana naye abo bamakanika n'abantu abagwa mu biti ebyo tewali ministry y'abyabusuubuzi olaba ne luli ifreeze batambula paka wajjajja abasuubuzi wajjajja bamakanika wajjajja abatunda fene wajjajja abatunda kasooli wajjajja lwaki abava etteeso teri batunda fene bateri batunda kasooli ogambe etteeso teri bamakanika tebaliyo mwaki oli tebaliyo bamakanika Bunyole wa Nabbanja bamakanika tebaliyo ate mwankole tebaliyo teje motoka ezaayo tezifa teri magalaji kati lwaki muleeta bawano mu Kisenyi be twabajje mu Kisenyi simanye ne katwe nga bavuga amamotoka pichi naye bangambe yadavuga pichi nga ayambadde kaliflex bamwadde zike ite zibaba wadde ne babatuuza wali mu tenti naye bo ne bababiramu bilioni esoba mu 3 so kyenkugamba nti ffe
ng'abantu ba Buganda tetulina bakulembeze ba muzinzi basobola kusitula kitundu kyaffe ne boogera ensonga zaffe ezituluma ate naffe abavuddeyo okulaba nti ensonga ezo tuzituusa ku mmeeza wali tebatusobola kutukkiriza enkokola zibeera ng'enkokola okitegedde naye bw'osanga omuntu mutteesonga nze ng'avuddeyo nti waliwo ensonga eziruma n'agenda ewaalupo kweyesaawa akubirirawo jjajja namugamba ensonga eno nina ensonga gye njagala twogereko afazaali amuteeka mu bbuutu y'emmotoka naye mpaka aba alina omutuusa naye wano tekisoboka waneno kisa kya mukama n'oli komishona wabamakanika nga be bali awo fulufiga batusona omwanjula n'afukamira n'akuba omanyi okubeera nga bafulufiga be baboogerera Museveni kyatukoze tumutuukako fulufiga yakoze ati kakati olwo muli mukola kalulu mu Buganda muli mukakola tiyayi akafuna lero tali mpigi ali mpigi nagomba ne kati olwo muli mukola mukalu tewalaba Masaka ekyaliyo nammere yagamba mbwa baba tiisa muliriza kati opposition atiisa ati ali mu government nammere yagamba era nasanyukidde nnyo jjajja okugoba ono omukyala Mase Tukahirwa abadde akulira ebyobuvubu abadde bakawaana ate agobawa abadde akulira yagobeddwa tosobola oli w'amagye oli lieutenant kano oli mu kyambalo ky'amagye oli wali nja kudda wano bwe mbate mulonze Museveni nziremu mbagobe ku nnyanja ow'amagye ng'oyogera ebyo mu uniform y'eggwanga njagala tugoba so kyogamba gw'olina kugoba bantu ku nnyanja ennyanja y'abantu y'Abannayuganda era nasanyukidde nnyo jjajja ennyanja okugiddiza abavubi kubanga abavubi badde batulugunyiziddwa nnyo abantu battiddwa abantu bakubiddwa bakoleddwako effujjo lyonna okitegeera ku nnyanja kakati olaba eggomba awo bo kye bagenda okukola bapangisa bibbaasi ne babaleeta abantu ne babafumbireyo emiceere ne babaleeta awo okitegedde omuntu ne wavaayo ng'agamba nti bannaaye kanjogereko wali be basunsula abanaayogera bwe kiri be baleeta oba mugambe nti jjajja PDM tufunye nze nabadde bukulula mu lukuŋŋaana olw'amaanyi ne Sempijja yabaddewo yayagala kuvuganya Kalungu East era mu eyo constituency nagambye abantu nga tuli mu holo nene bwete nti yabadde ne mbagamba yafunye wano PDM sente za government eza PDM awanika omukono tewali yawanise n'omu nga Sempijja atudda kireza tebannazifuna teziriiyo naye kati awo president yalwadde Kalungu bamufuniddeyo abantu nga basatu ne bagamba nti muzeeyi ffeno PDM tetulina tebagamba kye bamukola mbu bamutwala okulambula embuzi kati embuzi jukira bali balese endeete nga zibadde teziri wamu agalaba embuzi zeekuba emigere in fact zaali nte nga zeetomera n'abagamba kino ekiraalo zino tezibadde tezibeera wano zonna nze ndi mulaalo jjajja amanyi nte tesobola bbanga zonna zibadde zibeera wamu ne zitandika okutomera bwezi kituufu tekisoboka kitegeeza bamumanipulatinga naye ffe nga abaavaayo bamwoyo gw'eggwanga nze navaayo nga Buganda First tujja kusigala ku nsonga eziruma abantu baafe aba wansi ekibbattaka amalwaliro ebyenjigiriza ebyenguudo byonna tujja kusiga enguudo bwe ziba zikoleddwa mu Kampala tujja kwogera nti luno lukoleddwa n'ezitanakolebwa tezinnabakola ki kukolebwa bwe yagenda e Kasanda ne bamugamba nti muzeeyi wana chairman wa district yabba sente z'oluguudo aliwa basiri muyazibba n'olwekyo sente jjajja oluguudo lwandibadde lwagwadda ninga bamulimba buli bamulimba neewonyiza okitegedde bamulimba era musajja watu chairman wa district era yagamba bannange jjajja bamulimbye tewali sente za gundo oluguudo lwa government si lwa district jjajja balemererwa muga nti oluguudo lwa government minister ya works inoddukola kubanga lyo oluguudo luwanvu luva Myanzi Kiboga ne luyitamu nga bamugamba nti Kasirye sente yazirya naye nakkiriza jjajja nga bamufumba nnyo kituufu ndowooza akaddiye enfumba gye bamufumbamu waliwo bamufumba bamutula ku faamu nga ya muntu tebamubuulira bituufu ngalaba ettooke likola liti tebamubuulira bituufu naye nga jjajja omukono gwe muweweevu nnyo era singa ebintu bya Buganda bituusibwa ku mmeeza ye singa bikolwako kubanga lwaki regions endala ebitundu bikolwako ng'ebya wano tebikolwako enkuba etulumbye tugenda kudda wano tudde wali so tubadde tuli mu kumaliriza nti omusajja jjajja bamufera nnyo abasajja jjajja omukono gwe muweweevu agabira ddala akantu kubanga regions endala ekyamazima zijjeeyo ebintu zifunye
zifunye naye fe olw'okuba tulina baminisita ab'ekibogwe abatasobola kusakira bantu ba Buganda kyekireese kino okitegeera yes kyekireese kino era nalaba Namugga emabegakaawo ng'agamba nti yali ne Katumba Wamala n'amugamba oluguudo lwaffe kyabakuza Mateete njagala lukolebwe okitegeera naye kakati awo kwe yagambye nti ndi ne Katumba Wamala bali bamugamba awo yatulyamu olukwe lwaki yabadde ne minisita naye nga ate alobinga ki kintu kiyamba alobinga luguudo lw'abantu bonna bwe kiri so eggwanga lyaffe tuteekwa okumanya nti bwe tutaabe na bakulembeze batuufu mu Buganda kyoba olaba nze mmaliriza mbagamba nti abantu ba Buganda tulonde abantu abobuvunaanyizibwa abasobola okutubeererawo ng'ekitundu naye bwe tunaalonda bano ba yes ogiwadde omuliro abo mukimanye nti eggwanga lyaffe balisuula mu kateebe bano baani nalabye bano bannabakoba basoma ripooti ez'ekifere ba yes onasanga bamuyinga mukama wange siibula babadde batulaba ku MS basiibula nga mbagamba nti abantu ba Buganda tulonde abantu abamu ab'omuzinzi abasobola okutuusa ensonga zaffe ku keeki y'eggwanga ffenna ne tugigabanako kyenkanyi wana badosinzira byonna byokola tukomye wano olwaleero tujja kutandikira awo nako olulala akuume awangala ennyo Ssaabasajja Kabaka